Wabula abatuze bano balaze obutali bumativu bwabwe eri poliisi y'e Mukono okubazirira omulambo oluvannyuma lw'okugituukirira nga mutuuze munnaabwe amaze okufa n'etabaako kyekola ku muntu eyafudde ku makya nga n'owoowulirira bino omulambo gubadde gukyali mu nnyumba wabula ne basaba poliisi okubayamba eguggyewo. Nze njagala poliisi kyebennyamba eno ne bodi gitwale mu mochari. Abannanyini abo banaaba bamwagala omuntu wavali mu mochari baje mulambo wano mwatwale mu mochari abazadde naye omuntu n'abeera mu nyumba omuntu saawa 8 bagenzi omuntu era akomyewo saawa 9 naye era ne kakati tebannakimaki mulambo tagambeko nti bannange naye wali eri omusajja atugambye biri bitya. Kyokka abatuuze bano kibasusseeko oluvannyuma lw'okukubira ab'eŋŋanda amasimu okubategeeza nga omuntu waabwe waafudde wabula nga babategeeza nga bakubye ku ssimu enkyamu era bano bagenze mu maaso n'okubategeeza nga mulwanyi bwe yatunda edda ebintu bye byonna kitaawe bye yamuwa n'akomawo wano ng'ate ne maama we waali nawe yatundawo. Amasimu gatugafunye nga mmwe ab'eŋŋanda b'omufu mutuddemu mutudduukire lwabwe tuli bannakyalo bana tubakubira amasimu bwewunza mutugamba nti ate nga mukyamu atya tuwanyagidde abazadde abamuzaala ng'abazadde teri kintu kye batugiza buli amasimu agamu bagaggyeko baga mulwanyi owali wa mama waawo mama we n'atundawo n'amuyita mulwanyi amuwe kasente mulwanyi sente ze yali agala babamuwa ntono n'azizira gagaba bwekimere batugamba nti akyabeerawo okulwa ebbanga lye baasaba okubalekera paka balivaawo nga baba batunzewo ne maama we kati ebbanga eryo libadde liri mu nnaku zino mu kasuubo kano ak'okuggwaayo nga tulindira mulwanyi wanaava wano naye mulwanyi obudde obutabutusiza bwe balagana okuvaawo wano eno n'afa. Wabula bano bategeezezza nga mulwanyi nga tannaba kufa yabategeezezza nga bwe yalya emmere erimu butto nti era yakedde ne ku makya n'agenda mu kiyigo n'anaaba n'ababuuzaako nga alaga nti mulamu wabula kibabuuseeko okumusanga ng'ate afudde mu kaseera akatono ennyo. naye nga si omulwadde nti oba mulwadde oba nti ali mu ggulu era ng'atambula ng'akola nejo nayingira neyeeba ne ku makya tedde n'atubuuza nako nti mwasize mukyalo. David Tenywa Karogoyi, Arafati Musoke, STV Select ey'enjawulo.